lwasibone banyo mukama yeebazibwe. Naye ndi wa mukisa muganda okubanga nkyali mulamu ng'ate ebyetwatonde bukola tukyabikola. Hamisa kyayogedde bingi ate nange nina ebyange naye ebimu nja bagamba mulina okugirako kamera mbanyumize bunyumiza. Naye ntandika okumanya Geoffrey Lutaya nemuwulira buliza okusooka. I think yakusooka okurekodinga nga engeri gye ndi weggomba nali ndowooza nti nze nteekeddwa okuyimba nga ffe Lutaya. Kakati ngenda okuwulira teepu nyanjaga mukuliko akasajja ateko ka Geoffrey Lutaya nga Geoffrey Lutaya leka omwana tewali nasobola kuwulira bujja actually nga simulabangako. Naye eka baali baatugaana okuyimba kakati naye tebampa reason zimala. Kati bwe batuuza bwe ntandika okuyimbayimba taata yali yasinga okuba embooko ku kyalo. Kati ne bampita ne baŋŋamba tewali byakuyimba ne mbuuza nti lwaki. Kati muzeeyi n'aŋŋamba obe ne maama naga nti condition gye tukuwa twagala mu ttaamu eno ng'olina akati mu kubala ng'okalina mu luzungu ebitabo tujja kulaba. Kaakati ak'okubala ne mbagamba nti sikasuubira n'ak'oluzungu nja kakola ki? Nja kakola. Era bwe nakayita nayita akaliitukya n'ak'oluzungu okubala nga nfunye ze njagala. Kuba twakolanga olugezigezi okusomero nti okuyita liitukya olina okuba nga okudde okubala. Era nakugwiranga ddala wadde manyi okubala ssente. Kati muzeeyi taata ne maama ne beegatta ne bangulira keyboard. Era ewaka nze nasooka okukizibwa okuyimba kukka. Kati obadde mugamba gwe tugezangako okuggyako ng'otuuse ku level. Kati bwe ntandika okuyimbayimba ne ntandika okujjanga okuwumula mu kibuga. Nfuna chance ne nsinkana Lutaya. Ate ng'omusajja gwe nsuubira okubanga muzibuzibu ngenda okulaba nga muntu mwangungu. Ne tutandika okuba mu music. Awo Lutaya n'agenda ewakasiwukira. Ebiseera ebyo n'atundayo tape. N'aŋŋamba nti egitunze $3,000,000. $3,000,000 ebiseera ebyo sibanga $3,000,000 ebyaleero. Because kaploti kenasooka okugula samu eka mwokya. Actually kalinga mu 6 kaakati kaali ka $1,250,000. Kaakati nayo netandika competition. Ndikisoboka kinampa amagezi nga n'omukyala yatuyigizanga okuyimba omuyita omugenzi Kezia. Ezo ngoloozi nafuna nnyingi nnyo manfulatinze. Bambi Geoffrey n'aba mulungi nnyo era nankonekitinga ne nkola albamu yange yasooka wadde yali ya byabufuzi teyafuluma ne ngenda ewakasiwuka era ne bampa $3,800,000. Bwe nakwata ssente ezo nafuna dayoli ya wiiki ennamba. Naye era nga bw'omanyi nensooka ngula ddiga ennene. Ebintu by'abawala Lutaya binjigiriza katemukalikodinga. Kansi eno mukyala we taliiwo. Ebyo twagenda bweyogere bwe tufudde ku ddigi. Awairi naye tannajja. Naye ekirungi nti yakola eddalu lyonna n'alimalayo. Omanyi kirungi okukola ebintu mu tayimi yabyo. Ekibuga Hamisa kyali tannabiyiga nnyo ndowooza. Naye yalinayo omwaka gwayita Ndibassa. Yafiira mu accident. Nabagambye muggyeko kamera awo. Mukama yatuyamba because really abaafuna obubenje abalwala osanga ffe twakolanga n'emisango mingi okubasinga. So tetuli bakabi nnyo tusobola bawa amagezi nnyo kubanga definitely twalinga buvubuka obwafuna ssente nga tukyali bato. Okufuna millioni eziri kuba $3,000,000 nga to osula wa kitaawo. By the way,
Geoffrey ojjukira omuvubuka yajja nga ayambadde empale ennungi nomugamba njiguzi gyambulemu twaliwo naye nga twegomba okuyimba. Bw'oba owulira eddoboozi lya Geoffrey Lutaaya teyakoma kuba Geoffrey Lutaaya naye Geoffrey ayimba. Actually Geoffrey ayimba nnyo, ayimba kitono okusinziira ky'alina okuyimba. Era twali tusaba bannaye abawagizi be bw'oba basaba akalulu mugambe nti akalulu tujja kukakuwa naye n'okuyimba kwongereremu ddala kuwa obudde bungi nnyo because Mukama bw'aba akuwadde talent olina okuba nga ogikola nnyo. Ngenda kukenezaako kati awo twagiraawo nalina olugezigezi lungi bo ne batandika okuyimba nze nagaana. Nalina byenjagala naye nga sinabiraba. Misa gye yanemerangako neŋŋaana. Kati nenfuna ka chance awo nengenda nenfuna scholarship okugenda okusoma nga era tuwuliziganya. Nenvaawo nengenda mu America naye nga tuwuliziganya nnyo nnyo. Nentandikayo studio nengenda okulula nga bakikubye naye baali batandise bapulaninga okugenda ebweru nga babakwatidde Nairobi. Kati babakwatidde Nairobi. So Mukama abawa omukisa ate omulala. Kale takayimba nebaza essala zotakoze eki. Maybe mwandibadde temuli kyemuli. Because nze bakwano bange naleka e Bulaaya. Mukama mpadde omukisa nti Pasede yesinga ngisinga. So essala za Katonda zyagaana kirungi nnyo nti nomubanga mwandibadde basama yes naye nga sigwe Misa Kisemakula oba nga sigwe Geoffrey kuba n'ebizibu by'e Bulaaya bingi. Tukomawo netandikira okuyimba ngenda okukomawo era Misa kyeyanyamba balina ekivulo eggaba nga banemeza baganya okuyingira ate awo nga sinafuka napukamingi kakuba sita nagamba ejewo ngoma yingira ngawa nakino tuba tuyimba samwe yawo nga nfuse producer nnyo nnyo. Bobby naŋŋamba nti babayawudi ojja kufa nga tofuuse sita kaliwo olimba kati onoba. Abasajja bano babiri bannemirako nnyo nendiwa ku mpewo era neyanza nnyo okubanga ate nange sobola bajja mu history yange maybe nandibadde ndi just producer simala mmanyi ba producer naye esti mwene yokuba ku stage noyima Mukama kyakuwa kikulu nnyo. Nebaza nti nakupa nnyo mu bya business nti omusajja oyo Misa kyatayogedde muntu wa business nnyo it's not all about singing kyokka. Oyimba kiba kinyuma nnyo okuyimba nga nebyoyimba at the end of the day obiraba era mu competition mwetutambulira I think mwetujja okufiira ennungi nti bwe ndaba nga Misa kyakoze ekifo nange nakikola mulo kakala tugenda twewola bwe tutyo. Kati ate Geoffrey tusooka okukola hotel ate kati naffe tupulani okuba nga tukola the same. So muganda wange webale nnyo olunaku luno lugenda kuba lwakuyimba basically. Nzijukiriza baganda bange nga bagulunedi abali mu kyasa kino nti you can sing a good song nga towemudde nelufuuka luyimba era nkwebaza muganda wange oluluyimba olupya okubanga ate that's a trend you can because omuntu awemula obwemuzi abata ebyokola biganye omanyi nemala nzigyamu empale wano kamera zonna zikyuka nezitunuza eno but that's cheap popularity. Katonda akwadde ekisingako nkwebaza nti ate mu nnyimba zoyimbye tewali luyimba lwosobola mutabani okujja nga aluyimba n'omugirayo kibooko kuba owa abayimbi wano nga after 10 years mutabani onamala oba muzukulu najja nga ayimba oluyimba lwo ojjayo kibooko togezangako. N'obugambo obwo ssebo tukwagaliza omukolo guno omulungi era tukusuubira nti 10 ku 10 tujja kuba naawe.